Teyali badde ID yambi naye tekijja kusoboka. Abayindi baleme kwefuya ddala bakitano mu ggwanga muno. Tebalina special status eri ggwanga lino. Abayindi baba baagala bajje mu kalulu, ba-influencinga akalulu, babeerenga bannayuganda bala. Kubanga nze nkikiriza nti abayindi bannayuganda ddala, babeerenga bannayuganda abalala. Tujja kuba wa special status wano. Kyona abeerenga ayogerera abayindi. Kibuzo ekibaawo nti abayindi ab'ekika batya. Kuba tulina abayindi bannayuganda. Sirowooza nti beetaaga okutunulwako mu ngeri ey'enkizo kubanga basobola okuvuganya nga bannayuganda. Singa ddala tuba n'okubuuliriza okulungamu obanga ddala bannaffe bano balina ekyenkizo ekibateeka ku ggwanga, bayinza okuba nga balina ensonga naye tagakwata na bwegendereza okutegeera ddala obanga abasaba kino abayindi bannayuganda oba abayindi abakolera obukozi buno emirimu mu Uganda. Bwe babanga abayindi abajja okusobosa muno emirimu gyabwe kiyinza okubeera n'obuzibu. I think that they are chasing a dead horse. But if they are Indians who have lived and fall within the categories prescribed in our constitution as citizens of Uganda, then they can contest in constituencies where they are registered, where they reside, because we consider them under our constitution as citizens of Uganda but of Indian origin. This is Kingdom TV.